Omurimo gw'okukora ekishaayi ky'enyonyi ekya Kabarega International Airport gukatandika omu kwezi kwa kana omwaka 2018 kandi gukaba gwine kuhwa omu myezi 58. Okuhayo ekishaayi eki ahari gavumenti kukaba kwine kubaho omu kwezi kwa kabiri omu mwaka 2023 bitu bakongezayo okuhisa 2013 omu kwa kana omwaka 2025 ekintu ekiresire abanyeshengyero ab'akakiiko k'ebyokwombeeka bayetombwita. Why the delay in the project? The project, which was supposed to have commenced about 2018, supposed to have taken only 48 months, that is 2 years, but up to now. So you can see if it is to end about the 13th of August 2025, that would mean the project would take actually a whole 7 years. Project eluddewo okuggwawo naye ate of course ebizibu bibadde bingi, oluusi sente tezijja bulungi contractor nga bwasuubira bwe batugambye, naye ate of course awo eggwanga beefiriddwa kubanga singa yaggwa dda wadde oil n'ebirala tebinaba kufuluma wano twandibadde tuleeta ennyonyi endala zandibadde ziggwa wano naddala ezo ezireeta abantu abaze okulambula. Sarah Ochengo Pendi oli omunyeshengerokazi wa Tororo yagamba obukulu bw'ekishaayi eki omukyanga kya Bunyoro ejja kubeera nga bwe babaawo ekizibu Entebbe abantu basobola okujja wano. Ekyokubiri mu region eno tuyina batourists abajja bangi okulaba ebisolo n'ebirala ebintu ebirala ebiri mu ggwanga lyaffe. So eno airport eno ejja kuyamba kinene nnyo okubanga abantu mu kifo ky'okutuuka Entebbe abazze okulambula ate ne balinnya taxi ne bajja wano ne batwala kumpi ssaawa 5 nga bali mu kkubo. Eno ejja tuyamba nnyo nti ba tourists bajja kujja nga balandinga wano nga bagenda kulaba ebisolo n'ebirala. Some equipments, electrical equipments that are being procured to be installed, but the cabling and everything has been completed. Same to RFF building, same to AGL, most of the buildings. Mainly street lighting installation is ongoing. Potable water, also most of the works is almost complete. Omu kwezi kwa kabiri omwaka 2018 gavumenti ya Uganda ekakwasa kampani ya Shukun and Binin okuruga omu Israel hamwe na Colas eya UK abakozi okukwatanisa bakakora na kampani ya SBC Uganda Limited nikwe bakatandika okukora ekishaayi eki aha muhendo gwa $309 eza euro. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.